gwe muganda wange wenna amanyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu engeri gyayambalamu engoye ze ennungi n'anyuma, engeri gyanyiriramu, embeera ze muzimanyi bulungi. Saba otunulira ekifaananyi ekyo okigeraageranye n'ekifaananyi mwomumanyidde amaka ge, otunulire ne waali olwaleero ku mwala waatudde ng'alya ffene gw'atadde kalagala mu bigero mutalina ngatto. Naye ng'ebyo byonna abituukako olw'okubeera gwe omusuubuzi eyafiiriddwa ebintu byo, amazzi ge byayonoonye, embeera gituukako olw'okuba gwe Green Daddy yafiira omwana we Mulago olw'abasawo obutamufaako, embeera yagituukako olw'akuba gwe Kasuku eyafiirwa jjajjaawo oba gwe SB4 olw'okubulwa obujjanjabi, oba Hassan Basajjabala yafiirwa maama we olw'okubulwa obujjanjabi mu ggwanga lya Uganda. Kyekituusa Robert Kyagulanyi Ssentamu mu mbeera efaanana bwetyo, tulina olabe bw'afaanana, takyasala nviiri, yenna tafaananika. Teyeekweka nti waliwo amubanja, talina mabanja nti ge gamugoba ewakaawe, wabula eddembe lyo lyalwanirira obeere ng'olifuna. Yeeresaawo buli kimu kyonna mu by'obugagga by'ensi eno by'alina, n'ayawukana ne famire ye n'alekawo amaka ge ku lw'okuba gwe Omunnayuganda ali mu mbeera embi, naawe embeera yeebeere ng'etereera. Naye olwaleero ffe balwanirira tulina mu mbeera nnungi okusinga atulwanirira. Ne badda mu basiriwaza nga babawa ssente olw'okubajja ku mulamwa ogw'okumanya embeera gye mulimu nti yeetaaga okubeera ng'ekyuka. Ekyo nno mu mbeera efaanana bwetyo okusalawo ne tweyambisa omukisa gw'omwezi guno gwa Ramadan, Allah mwayanukulira edduwa z'abaddu be, ne tuteekateeka okusaba okugenda okubeera online nga tusabira eggwanga lyaffe Uganda nga bwe mulaba lifaanana, mulabe ebizibu ebirijjudde, nga tusabira omukulembeze waffe nga bwe mulaba afaanana n'embeera gy'ayitamu, awamu ne baganda baffe abasibe abaluddeyo bali mu makomera nga tebalina musango gubazza okuggyako okwagala ensi yaabwe. Mu mbeera y'okuba nti bakulembeze baffe mu madiini abaali badde batuyamba okukola omulimu guno baasalawo okutulyamu olukwe, asalawo okulya tenakyendi, n'abawa ssente n'abeerabiza obuvunaanyizibwa bwabwe nti batulinako obuvunaanyizibwa bunene nnyo ku lwa Katonda, kubanga abakulembeze baffe ku lwa Katonda ne baatusuulawo ne basalawo okukolagana n'oyo atutulugunya, oyo atutemula, oyo atuwamba, oyo atutta, oyo atubuzizzaako emirembe mu nsi yaffe, bo gwe bakolagana naye, gwe bawaana, gwe basuusuuta, gwe babiibiita, ne tubula munnaddiini ki gye tuyinza okuddukira, naddala nga ffe Abasiraamu seeka ki gye tuyinza okuddukira okutuyamba, nga bonna abalinga abakulembeze baffe baatuvaamu dda ne batulyamu olukwe. Kwe kusalawo nga ffe Abasiraamu ne tutegeka okusala okugenda okubeera mu ennaku z'omwezi 14 ku lunaku olw'omukaaga ku peegi ya muganda waffe Plan B kwe tugenda okubeera ng'Abasiraamu, then ate abatali Basiraamu bagenda kubeera ku peegi ya muganda waffe Better Source, tubeere otusabire eggwanga lyaffe nga tweyambisa omukisa gw'omwezi guno gwa Ramadan. Allah mwayanukule edduwa zaffe, tumulajanire tumuwanjagire ya Rabbi abeere ng'atutaasa, ataasa eggwanga lyaffe, atuggyeko abagwira abawamba ensi yaffe, kubanga y'alina amaanyi n'obusobozi n'obuyinza okubeera nga byonna bikyusa bye twetaaga okubeera nga bikyuka. Allahumma amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.